Right, mwena abatulaba ku Taifa Shuji ndino omukulu omu ababadde official judge oba judge omukulu ku pageant ebadde olunaku lwalero oba Mrs Uganda UAE era nga ndino mukulu Aviera agenda kuba atutolera kusalamu oba atubuzeko then tugende maaso n'okubanga atubulira what went wrong, what happened, ani awangudde ani lwaki ensala ebadde bwetyo. Mrs Aviera sokoma okubuza ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya baganda bange mwebale kubanga mutulaba. Well, ekibuuzo kyo nga kikakkalimuko sibadde judge omumba ne bajjajja balabana. But you're the main judge. Nze mbadde main judge era decisions taking idwa. Munasonyiwa ekikosezza nga contestant ometayiseemu naye tutunulidde ebintu bingi, enjogera, enneeyisa, obwongo, ozzemu otya ekibuuzo, otambudde otya, oyambadde otya. Bintu bingi tukonsentraliza okubanga tuselecting omuntu asinze. Era nsuubira crowd balamula reaction ya crowd. Tebadde basuubira si kyebafunye oba abangi basuubira si kyebafunye naye nga nsuubira the judgment was really fair. Tetwekubidde side name era nsuubira awangudde abadde akigwana. So kiwulirika kigaggwe nga gwe main judge okubanga tubadde tu expecting okubanga gwagenda okuannouncinga omuntu omuwanguzi abasinga batuga embu otidde n'okuannouncinga awangudde simply because wabaddewo some no omanyi ebintu bino birimu contesting. Yeah. Tetulina kwekubira side. Tuwandiika wansi points tusalawo nti kale tusazeewo majority. Bajjajja we basazeewo nti fena tututte points zino ono yasinze wetugenda gwembanga nenjawukana eri oba omuntu omu so kuwangula abantu bana nze omuntu omu. So either way we have to come to a conclusion and to find a decision. So n'olwensonga eyo nze obutalanga ani awangudde kabadde kakoddeyo kuweesa mukolo kitiibwa tuyite kuba batusingawo ku bitiibwa okubanga baanawusinga abantu bano obutabayisa mu maaso kuba nti batudde walinze essaawa mpanvu tumaliriza ate tubabwakadde kwogerako mukisa kuggalawo the Miss Uganda UAE pageant contest. So nga gwe main judge kino kiyigiriza ki oba bannayuganda tibawa kifaananyi bonna abajja mu AUU essaawa zino era kiyinza kusomesa ki omwana ali yagezaako kulaba nga bino bigenda maaso mu UAE essaawa? Well, kati essere tuddeko ennyo amaaso okuba nti ba Miss Uganda UAE ba breaking through into the UAE community eyaba Miss Uganda oba Miss Popularity aba UAE. So tuleme kuba nti twekumidde wamu wokka nti tuli wano just UAE tukola kintu kyaffe kya AUU twagala tugende on an international level tube nga tulina abantu kati nyegangako ekyokulabirako weebale nnyo nga Olivia Nakakande essaawa eno singa olaba ebintu byakola miles zalina ku internet zokka she's known. So we are focused to lead other young generation to where she is. Okuba nti by next exposure. Indeed, the way he's answering is like a true president. So, Mr. So, Mr. Vieta, tulabye olwaliro mugezezaako kubanga mukonductinga ekintu kino yes bulungi and it has been good. So, Uganda bonna abali wamu n'abaana abagezezaako kubanga bakontestinga olunaku olwaliro abawangudde n'abatawangudde, what advice would you give them and to those who has failed even to go through? Kyengenda bagamba kino buli kimu kiriko entandikwa ate kiringa kapiira kubako omuwanguzi n'oyo ababa bavuddeko abazanya akapiira mukitegera bench mba mugimanyi kitegera nti eke fomu eri bweti leero gondi agenda osamba. So tujjamu the best aba bagezaako togwamu maanyi omulundi omulala gezaako kuba kino kiriwo buli mwaka tomanya lunaku olugenda kuba werutyo ate ogenda kuba nga gw'omu kuba crowninze wano. So togwamu maanyi polishinga ku kyobadde obulamu kuba tubagamba nti obuzeemu kino polish that. Next time is your time to shine. Come, take the crown, take the stage. Gambo kakasembayo eri abalonzi bo bonna mwaka ogwo gwennyini gwagenda okugirako ng'omukulembeze. Inshallah within singa Allah wekitiibwa ansoboseza nja kujja mbafuge mu ngeri ennungi gye mutalabanga nako president wa Uganda omujja. Inshallah. Thank you so much, Mr. Vieta. So that has been Mr. Vieta for you. Agezesaako kubate nga yabadde main judge w'omukolo guno ogubadde kugenda maaso olunaku olwaleero akubulidde bakonsideringa ki okubanga balonda omuntu era basinzira ku quality ki okubanga omuntu oyo bamulonda through Mrs. UAE ate nga ye Mrs. Uganda waneeno ku kyondo kya bulabu. So tukyakutekinga through n'abantu bangi abagenda okubanga bakubulira ebintu bingi. As of right now, keep logging. Aisha now.